abantu olwaleero bafa stress. Mbadde nkyali ku bantu juze embwa n'eruma omwana n'emulya n'emutta n'omukazi kala n'emutwadde. Abakugu bagenze okuvayo ne bavayo n'ekipya nange sebo Katikkiro kyesiwulirangako mbwe embwa yali etabuse stress. Embwa bw'etabuka stress omanya nnobala olumu ajja kutabuka stress. Oyo asula aluma amannyo asula emu oyo kaliva omukyala ali mulwaliro n'abakyala beekyusa emirundi 20. Omukazi tumusuubira kuyira mu buliri wummula naye ono agambye Mukama yawangaaza. Nina wano neewuunya Mukama yali abisobola. Yes, kuba yalina obuyinza yali awangaazizza ku bantu. Ye bwe tusaba asobola. Ye nabadde nga singa balina biseera nenkusomera olukalala lw'abantu be yawangaaza. Ensene ze esalako busazi myaka kusalako kati myaka okusalibwako gyasolako busalo lwa kibi kino. Naye abasajja wano nina wano abasajja nga Alupa Kusabya yawangaala emyaka 438. Seemu yawangaala emyaka 6. Lameka yawangaala emyaka 777. Maraheri yawangaala emyaka 895. Enosi yawangaala emyaka 905. Kainani yawangaala emyaka 910. Sezi 912. Adamu 903. Nuwa 905. Kike mbanjogera Yaledi 962. Metusela yawangaala emyaka 969. Kuba sikuse Mukama waffe yafa yali awangaaza. Kati mutidde nnyo olw'okuwangaala. Kati ekibi kye kigenze kiseyejjeza ne kireeta okuwangaala okubeera okubi. Waffe twalina omukazi ng'akaaba mukadde nnyo. Twagenda ng'agamba terundaba. Tukatuuza mu lujja ne tukakyusa ne tukatunuza eri enjuba. Tukaliba ne tukatogeramu n'agamba singa nsobola okwesula mu mmotoka nandyesuddeyo. Oyo yakkuta obulamu? Ansa yes. Katonda alina bawadde abantu ne babukuta. Katonda asobola okuwangaza omuntu. Katonda alina obusobozi obukukuuma ku mitego gy'ababi byonna. Katonda alina obuwangazi obukyusa ebyo ebijja gy'oli n'abifuula useless. N'ekisembayo kye kiri ekyagambye tindi mulaga obulokozi bwo. Abange ffenna abawangadde tuwangaale naye nga tunatuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Bameka abaganda ekyo nange ekyenjagala. Kati kankubuulira obuwangazi obutaakutuuse mu ggulu ate nabwo bukusaza. Nabwo bugize ki? Lwaki bukusaza? Kubanga ku nsi tekubaddeeko kirungi kigaanye. Bassebo abakulu abali wano mwenna abalangira n'abambejja bigaanye. Abakunga basikulu mu gavumenti bigaanye. Omukazi bamuyita Nawomi yali akomawo ku kyalo bagati bannange Nawomi wuyo akomera gandi mundeke. Ensi enkoze ebikaawa Katonda nkoze ebikaawa. Eno gye tusembera omuntu bw'otogenda mu ggulu ensi egaanye. Nga nyindi ku programu emu ku TV ne babuuza omu ku banene ennyo mu ggwanga lino. Omwana abuuza omuwala n'abuuza n'agandi naye kakati muzidde yajja kati olya biki gwe alina ettaka eddene nnyo wano mu kibuga obusinga kulya ki n'agamba nti abuuza maama. Butungulu katunkuma kacumbaali muwangadde kulya kacumbaali. Emyaka gy'omaze mu faamu nga tukola batugambye abatusomesa nti kola nnyo enviiri enzirugavu zikolerera enki. Maama we tufunidde enjeru ng'omwana ayimirira amazulu naga nti tokomba ku sukaali. N'ava nagamba nti tolya amagi ng'olina faamu. Eyo ensi yensi olwaleero nze nagenda nga bajjajjange ng'alina obuliri nga bwamufaliso japamba ng'alinako ng'esatu kabantu tumayo ekibiri tituwaayo tugwa ku buliri. Oluwaka gyobako nze nzijja kibadde kimbuse. Era bwe natuuka okukula nange nengula ekitanda nagula kya banku. Kaakati olwaleero ate nina kyamuti ate omufaliso baga nti ogwo funayo mugumu.
ate osingira mu hoteri nenvaako ate nesuula wansi nga sirina gawugana na ba hoteri. Ekyo kitegeeza nti ensi teyina byerongooka. Bajja kujja mu kalina bakuse mu ttaka balangirire nti ettaka muki nebyo babitwale oteganidde bwereere. Eno ensi twagenda ku liizi mu ab'ettaka abave maama wuuli amanyi eby'ettaka. Eno ensi liizi bw'oba ogivaako ne wataddeko vaawo n'obirekawo. Kyokola bati eno liizi bw'ona ogivaako planeti eno eri under rebellion bw'oma ogivaako ne mukazi gw'owasa n'abaana bwamuzaalamu bonna basigala awo. Omusajja omuyambuuza omusajja omulala asobola okuyingira mu nyumba yange n'abeera mu nyumba yange koze bw'atabeeramu abamugayaavu kuba tewagenda Nairobi nti olikomawo. Ebintu bye mugamba nga muli amalamamu abasajja bakulu era bwe nfa nga muteekaka kulya na mukazi wange ne mukubawo n'omutuli okugendayo ng'ononayo ki? Liizi yo kasiteggwako byonna bye wazimba bwe wazaala baana wali wa kitiibwa tebiina kye bigasa byonna bagenda bugenzi ebintu babitwalira bwereere. Tolina ensi terina ensi eno planet basebo omwanisi omuyaga nti lwaki Katonda yakola bwati yakikola kubanga tatutegekeranga kubeera wano. Katonda yatutegekera ensi ya bulamu bwa mirembe naki kyava takukkiriza kubeera na mirembe. Olende kubeera wano osiisire wano singa mbuuza abakabakaaba naawe oli omu ku bakaaba ntidde kusongamu. Naye Katonda takuganya ayagala obeerewo nga weetegekera ggulu. Haleluya. Era Katonda ni bizinesi yakuwangaaza naye nga buli lwolwawo akutegeka kugenda ludawa. Ayagala ogenda ludawa. Ekyo kikyokka kikyalira Yesu n'ajja mu nsi n'amalako emyaka 33 lwaki ayagala ogende mu ggulu. Yesu ekimuta ku musalaba akole ki? Gwakumanya yafa ogende mu ggulu tayagala obeere wano. Amanyi bino biggwawo byonna byolina tubinaaba mu ngalo ne tuddayo. Naye Mukama agambye nti ndi mulaga obulokozi. Nze neegomba olunaku lwendiraba obulokozi bwa Mukama waffe Yesu. Nzirina obukakafu obukkiriza nti eno ensi nimo n'ogikuba ddikini kuba ddikini kuba tuyinza okukuba obulungi naye toyina kyogenda kugikolako. Ne bw'ona obba eggwanga n'olimalayo ne bw'ona ozirya n'okijja n'okola otya era buvaawo tujja kubitwala oba oyagala oba togira ate bitwale nga tuseka awo olwatuuka ng'omusajja alina omuwafu ewaffe natugenda nga ku mbafu ng'atugoba bana amayinja mu abaana n'atukazikira amayinja twafuna kakisa n'afa ate yafa zibaze. Abeekyalo badduka bagenda ku mufu tudduka tugenda wa? Okimanyi nti emmotoka bwefuna akabenje abajja ku mmotoka bo tebadda ku mulwadde ono abonyebonye omugulu ogugaaniddeyo bo bali ku muwafu. Ebintu byonna ebikuganya okugenda mu kkanisa okusinza obukwayi bulamu bwo byonna abatwazi bali kiriya. Oluusi tubeera ku mufu ne bagirawo nga baagala n'okuwola ssente eza funeral service. Mujja kuzifuna nze munamperi mmanga gende wamwe ku kyalo nze ku kyalo waffe neewuunya abaaliwo singa bazuukira bayinza okulwembera ebibanja byabwe nga babisenzeku tebabategerera gye baava. Bameka bagamba tugende mu Bwakabaka obw'omu ggulu. Abaagala ogende mu ggulu owulira tolina kikunyiga nnyo yimirira nsabe tuggalewo. Nze kubo n'amazima n'obuki. Wulira akagambo akaddakaawo kati kali mu capital letters ate nga kasasiddwako mu kitale mu myufu tewali ajja eri kitange okunjawo ng'ayise mwani. Eggulu togenda kulijja wa muntu mulala yenna ne bw'anaaba mugagga ne bw'anaaba wa kitiibwa ne bw'anaaba eraani. Eggulu lyakolwa in such a way nti okuliyingiramu oyita mu Kristo Yesu.